Nsubire nti no mwasiibye bulungi yonna gye musinziira kubeera nga ate mumpuliriza mujje baliko gyonna gye mutussako engalo basasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mu abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mu abafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abakaabi nganda ssaako ate n'ab'emikwano amanyi enze omumbejja Aisha Nasoloma ntuuse kubeera nga ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemma nkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde like nga video eno tweyongereyo mu maaso yes naye nga leero nkuleetedde eggulire limu weeriti era nga munnange lya rape abamu gwe bayita Precious Remy munnange mukyala Bindeeba omu bw'ati kinajjukirwa nti amawulire gatandise lunaku lw'eggulo kubeera nga ate gasaturatinga all over social media actually tegatandise eggulo gatandiseeko gye buvuddeko ndowooza nga weeks 2 emabega nga ba social media in-laws bavaayo ne boogera bingi nnyo nti rape ne Bindeeba munnaye baayawukana wabula nga abamu bawakana nga naffe ffennyini tuwakana era nakati nze nkyawakana ekituufu kiri nti ne bye ngenda okuwa essaawa eno sibikakasa wabula nze ndiwo okuwa ebyo ebigenda mu maaso n'okubeera nga ate bitambula ebikakasiddwa n'ebitannakakasibwa wabula ne nkwawulira nti munnange bino bikakasiddwa bineeno ate tebinnakakasibwa wabula nga dde olugambo lwatandikako mabegako kubeera nga ate lujja lutambula nti rape ne Bindeeba munnange bakola ki baakitadda tebakyali bonna kati nno munaye twabadde tukyali awo olunaku lw'eggulo omukyala Rita Kaggwa najja atukubako amawulire ffenna agaatuwuniikiriza mu butuufu ne gatulekera ddala nga tetukyabitegeerera nga twewunya obanga ddala bituufu obanga bikyamu yavuddeyo n'akola positi nga nnene nnyo naye nze nasazeewo ate nkulonderemu ebikulu era ng'ebikulu byebyo byagenze maaso n'okubeera nga ate atubuulira nti munnange omukulu ono ayitibwa Muhangizi Benedict abangi gwe bamanyi nga Bindeeba Raymond munnange bw'atyo ayina omukyala mu USA California era ng'omukyala ono ye Joan Komuyimbo omukyala ono kigambibwa mbu baali baayagalanako emabegako wabula ne batuuka ekiseera ne baawukana wabula kigambibwa mbu baddiŋŋanye era mbu omukyala ono wetwogerera alina lubuto lwa mwana waabwe asookera ddala ejjukira nti nno omukyala ono rape gye buvuddeko munnange baagende waabwe ne bakyala era butereevu n'emikolo ne bagikolera ddala era mu butongole abadde mukyala w'omwami ono Bindeeba Raymond wabula kati ate amawulire ge twagenze maaso n'okubeera nga ate tufuna nti ate munnange ye rape oba omukulu ono Bindeeba bw'atyo munnange yaddiŋŋanye ne ex we Joan Komuyimbo oba abangi gwe bamanyi nga Joy ekifaananyi kye kyekyo era mbu wetwogerera balina bonna era kigambibwa mbu Bindeeba n'omukyalo ono rape baayawukana mu November era mbuli nebbanga lyonna munnange babadde tebakyali bonna era waliwo neyavuddeyo natutangazaamu natugamba nti mutunuulire nnyo apositi z'omukyalo ono rape ezo nazona zabadde nga positinga mu nnaku zino abadde nga positinga ali yekka ebigambo byateekako nga kwegamba byaba motivational speaker kwegamba bangi nnyo batandikidde ddala okubeera nga ate bajjayo information ez'enjawulo ekigenda mu maaso ku mukutu ogwa Facebook saako ate ne TikTok by'ebigambo ebyo bye bajjayo nga bajjukiza rape oba nga batujjukanya rape byavuddengayo nga munnange ayogera ku TV n'okusingira ddala ensasagge eyo eyaliwo emabegako ekinajjukirwa nti waliwo omukyala eyavaayo bambi ng'ali mu maziga mayitirivu nnyo nnyini ddala ng'agamba nti omukulu ono Bindeeba munnange yamusuulira omwana era omwana oyo tamuwa buyambi ffenna ebyo tubijjukira bulungi era mama Fina yavaayo n'asitukiramu munnange n'ayamba omukyala oyo yamuwa ssente okubeera nga ate abaako nekyatandika ensasagge ffenna tugijjukira era tujjukira bulungi n'omukyalo ono rape be yavaayo n'ayogera munnange mu programu yeeyo yali ate akyakola ku Spark TV mu programu Live Wire bw'atyo yavaayo n'ayogera ebigambo awo bye yayogera bangi byabakwatako byabayisa bubi era tujjukira omukyala Fifi the Queen yavaayo n'abaako ate awo byayogera kwegamba ensonga ne ziwanvuyira ddala mama Fina n'abiyingiramu kwegamba ensonga tezaali nnyangu n'akamu n'akeddagala kati nno munnange essaawa eno ekigenda mu maaso kwe kubeera nga bajjayo obutambi obwo bwonna munnange ne bagenda mu maaso n'okubeera nga ate batujjukiza ebyo ebizenga bibeerawo si byangu n'akamu n'akeddagala kyensaba kiri kimu ebintu bino bireme kubeera nga bituufu otherwise we bibeera bituufu munnange si byangu n'akamu n'akeddagala nze nkikkiriza n'abantu abamu nti ekituufu kiri nti rape abadde ayagala omwami ono abadde amwagalira ddala ebisembayo era munnange we kiba nga kituufu ekituufu kiri nti nsobola okukitegeera nti rape
kyayitamu kirabika si kyangu n'akamu n'akeddagala munnange si byangu wabula ngenda kuba nkutuusako updates zonna byonna bye tunaba tugenze maaso n'okubeera nga ate tuzuula ku nsonga zino butereevu nja kubeera nyongera okubeera nga mbikugirayo era munnange nembikutunuzaamu nembikubuulira naye nga nyongera okujjukiza nti amawulire ge nkuleetedde essaawa eno ekituufu kiri nti sigayinaako bukakafu wabula nze nga nze ndiwo okukuleetera ebyo ebitambula information eno Rita Kagwaye yagitutuusizzaako olunaku lw'eggulo osobola ogenda kate ku page ye munnange naawe n'obyerabirako bingi nnyo bikyayogerwa bingi nnyo bikyatambula wabula ekituufu kiri nti ekituufu tekinnakakasibwa ekituufu tunakirabirawa omukyalo oyo Rape asobola ovaayo n'atutangaaza oba bindeeba oba ffe nga ffe tusobola okulaba kyonna kyonna ekinaba kigenze maaso obanga omukulu ono Raymond oba abangi gwe bayita bindeeba ng'avuddeyo oba introducing omukyalo oyo gwe boogerako ali olubuto essaawa eno gyowanika omuyimbo senga n'aba avuddeyo n'amuntu introducingira ye munaye tujja kitegeera nti oba oli awo ebyogerwa bituufu wabula nga ebyo tebinnabeerawo tetusobola kumanya mazima naye baba tebakyali bonna abantu basobola ossalawo ne bagamba alabye yaffe katugiteekinge off social media omukyala awo Rema tunamujjukira nti yavangayo n'abeera nga ate atulaga ebifaananyi bya Dr. Hamza nga bali bonna n'atulaga kino n'atulaga kiri era ekiseera kyatuuka abaana ne batandika okubitema nti baayawukana nti Rema bw'atyo yayawukana ne Dr. Hamza olw'okuba nga yayita kyampostinga not until of recent we yavaayo n'alabikirako mu interview mu ng'atugamba nti munaye nakitegeera muli ba mitima mibi temwagaliza ensonga lwaki si kyabalaga bintu byange ekyo ne tukitegeera nti munaye ye Rema yasalawo laavu ye agijje ku social media so kisobokera ddala ne ku side ya Rape okubeera nga yasalawo laavu yaabwe ne bindeeba bagijjeko ku social media bakole byabwe so okubeera nga takyamupostinga oba nga tetukyabalaba bonna it doesn't necessarily mean nti munnaaye baayawukanye basobola okubeera nga balina ensonga zaabwe lwaki tebakyapostinga buli kimu ekigenda mu maaso so nze ngezaako okulaga nti buli kimu kisoboka okubeera nga yes baayawukanye nga bino ebyogerwa kubanga of course wali omukka tewabula muliro ekyo tukimanyi bulungi ate era kisobokera ddala okubeera nga si bituufu kisobokera ddala okubeera nga si bituufu kubanga aba social media in-laws abasinga ensonga zebawa nti tukyabalaba bonna takyamupostinga takyakola ki yes abantu basobola okubeera nga ate batuula ne basalawo nti tetugenda kuddamu kola kino ebyo byonna bisobokera ddala wabula amazima we ganaba gazuuse butereevu nja kukomawo mbeere ng'ate munnange nkutangaza ku buli kimu ekinaba kigenze maaso ngenda kuba nkusibula for now goodbye toseetuuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala subscribing agwatana bateekako akadde liking a video eno olemu okubeera nga ate missing out updates goodbye for now yes banyawule basabo tuli maziga tuli mu kukaaba eno maziga ge tuli mu ga omukwano gwaffe Rape ne musajja w'ebindeeba amawulire agali mu kuyitingana nti bindeeba yasuladdewo Rape naddira ex wo omukadde ne baddingana Rape twakugamba wano tugamba Rape omusajja gwe weesibyeko omusajja atabeera mu Uganda omusajja atava mu Kalubindi alingayo kyawuludingi omusajja ajja kukookera bwerera maladduka agende kati Rape okusinziira ku mawulire g'empulira Rape ali maziga obufumbo bubadde bakabumala bakakola emikolo sente zimwateeka mikolo kale singa mwazigulamu poloti muzimbamu obuyumba Rape sente ziwateeka musajja singa wazigulamu poloti n'ozimba obuyumba naye kati Rape ali maziga nga nzwe mukoddomi wa social media nze omukooku Rape twakugamba nti munayo omusajja abeera mu America guno mukwano gwe wewala omusajja abeera erinawo obeera eno mugenda kukwasaganya mutya Rape nga towulira Donizera n'avaayo n'akugamba nti omusajja mufere omusajja muyaayo omusajja yanuna Donizera obugere n'asambula ku bugere bwokka kataweewese wadde ku kizambi omusajja alina amaddu mangi ayagala kuwasa basereebu ayagala kwefuula Dr. Hamza bayagala basereebu Rape ne weefuula Rema nti bindeeba ye Hamza leero kati omukwano gwamenyeseewo okusinziira ku mawulire agaliwo tuli bennyamivufu abakondomi wa social media mukwano gwange Rape okubanga bindeeba yadduse naddayo ex w'omukadde kigamba mbu bindeeba abadde mulwadde naye ng'ono ex w'omukadde yamujjanjaba ate mu ex w'omukadde yali mukazi wa alabye ono wa Gear River nze njirina kati ate yavudde ku alabye naddayo wa bindeeba we kyokka nga Remi yali wano mu Uganda naye abasajja muli bazibu
temwandisuddeyo rape nga mwakola emikolo nga mwayanjula lwemi nga watulumya rape nga watulumya nga watulaga nti temugenda kwawukana na musajjawo naye kati ekibanga mwawukanye bivuddewa ani aloza omukwano guno donizera gwoloze rape ani alina entaana abimpe kubanga siina namaanyi nze gwemulaba n'omutwe gunnuma ngende ngula Panadex tulabireko rape. Namwe abakazi muyige bakubuuliranga amazima tolowooza nti abasinga obungi basonga babeera bakyama rape twakulabula rape ne tukulabula ku musajja n'otulaga nti gwe buli kimu ogenda kigumira kati omusajja yaziwa ex w'omukadde batandise okusinda omukwano gwabwe golero mu Uganda naye n'ekirala obeera otya ng'oyagala omusajja ng'abeera walala naawe obeera walala mumulaba bikwatagana bantu bikwatagana omusajja abeera mu America gwobeera Uganda lwaki taafuna abalala bakabasanya lwaki taafuna abalala balya nga rape bamuleseewo rape guma twakulabula donizira nakulabula fe abakodo bya social media netukulabula n'otuyita abakyamu n'otuvuma bindeeba watukoze eki musajja gwe bindeeba watukoze eki bindeeba osuulawo oti omukazi akutaddemu ssente bindeeba n'oleka rape n'omutusuulira ddala bindeeba nakulabirawo nga tova mu gaalo bindi nimwemba omusajja atavamu ebigago bino kiki muvuzi wa booda waki wa umeme waki nga tovamo bigaalo bindi kumbe weekweka toyagala tukulabe ng'osuddeyo rape wamaze okumulya kati nomala n'omusuulawo kati onoonya balala bindeeba oli kasajja kabi nnyo bindeeba oli musajja mubi nnyo olekawo otya rape ndemuzigyeko ne mu kamera zappe